kati wali n'atusiba ekiwanda ateekawo political wing eya NRA kati political wing yafa n'okuzika kwaggwa nkiddamu Museveni adatufugira mu bintu bibiri ng'ayina military wing eyo eri personal eringa ye ne underwear ye wabula political wing kyekifaananyi kyabadde atufugiramu nga tugenda mu kalulu kati essaawa zino yamaze okirializinga political wing gye bayita NRA National Resistance Movement yafa teriiwo kyova olaba bwe tuba tugenze mu kalulu akozesa amagye poliisi ba RDC okukola effujjo lyonna ng'ayagala okutwala obuyinza abantu batamuwadde. Do you copy that? Kati njala nkusomese wano otegeere bulungi nnyo ekya military wing nkikunyonyodde bulungi nnyo kati nkunyonyere kiri political kati military wing yejesigaliza yiye nga ye asobola okukola ekintu kyayagala political wing n'agiteekamu abantu be naye abantu bano bonna ku ground bafu NRM tekyaliko ne bwakola atya kati NRM bwefa ayina kuleeta ate military wing enforcing ye byayagala ng'omuntu kwe kutandika okuleeta amagye mu kulonda ng'ate mu ssemateeka wa Electoral Commission owa Constitution ya Uganda alambika bulungi nti amagye tegakkirizibwa kwetaba mu bintu bya kulonda wadde okuba abantu emiggo. Ndooza muntegedde bulungi nnyo. Bwe mmala kikutegeeza ekyo kati njagala okiwulire bulungi nnyo kijje kwange. Bwe tuba bakugenda mu kalulu nga tugenda katuukamu lwaki bwe tuba bagenda mu kalulu katuukamu nze nina essuubi mu kutambula kono kwe tugenda otutuuka wali wayinza okubaawo ekintu kyonna nina essuubi mu kutambula nga tetunnatuuka mu mwaka guli wayinza okuggwawo ekintu kyonna ne tutagenda mu kalulu ekyo mukiteeke mu bwongo bwammwe wabula singa akalulu kabeerawo tekagenda kubeera nti zino zigenda kubeera kulonda kwa bulijjo no akalulu kagenda kubeera between National Resistance Army versus indigenous Ugandans. Oro NRM evuddemu kuba NRM yafa teriiwo lwaki yafa omuntu wa NRM okwambala essaati ya NRM bamusasula ssente tebasobola kunywa mu public kwogera abantu babakoowa ekyo mukitegedde bulungi kati akalu ke tugendamu kagenda kubeera between NRA that is the National Resistance Army ne bannayuganda era musuubire nti bagenda kulukuluutinga nga bali mukulukuti okuba abantu emigo n'okubatta ebyobululu byonna magye gagenda okuba gatekinga on kino batte mukimanyi nti returning officer abasinga obungi ng'ogyeko bya Simon byabakama 80% ba returning officer bonna ba iso abalala baseemwale nkiddamu ba returning officer bonna basinga ba iso baseemwayi nga ne yabadde alemedde akaluka Mwogeza Dembe Nalukola Elias omusajja gomala naye wa iso ekyo mugende mukinoonyerezeeko kuno emikatabazi kwoli okimanyi bulungi ti omusajja oyo musajja wa iso mutambula babiri sat na pesa nawe okimanyi nti omusajja yabadde alemedde ayagala okulagirwa Nalukola musajja wa iso kimanyi bulungi nnyo so kati mutegedde bulungi njagadde nsoko basomesa ebintu bino bitegere bulungi tugenda okusomesa protest vote nga mutegedde kitugendamu kana akaluke tugendamu NRM teriwo yafadda so tugenda kwengejinga amagye ga NRA kuba tebalina option politically NRM is dead and is nowhere to be seen lwaki mu meeting eya today basazo bagambe nti kati bandika kukola countrywide tour okulaunching movement batandikidde mu Buganda wabula mu Buganda abantu babagambiddewo day one we are no longer interested in national robbers movement era Museveni yakitegedde nti abasajja n'abakazi abamulimba nti balina support mu Buganda tebangawo teriiwo era babubbi Museveni yakozeseza miliyoni 10,000 mu kalulu ke Kawempe
milioni 10,000 ze billionaires nya yakozeseza milioni 10,000 mu kalulu ke Kawempe ekyasinzo munyiza and the fact is tebakulimba nti NRM egenda kuteeka omusango mu court nabagambi bakikozesa ngeri bbiri bagenda kikosa nga diversion ekira bageza kutiisa lwaki okusinzira ku statistics n'okubala okutuufu muwala Moses Kigongo yafunye obululu 12 okusinzira ku bwaliri okutuufu muwala Moses yafunye obululu 12 tebakulya sente obululu bwasigadde bwonna bwabadde bwa kifeesi n'obwabbye ebbanga ne babadde bamaze gwokimanyi nti ennyumba Honorable Joro Ssenyonyi Jeno Secretary Lucy Luwongo yalaba gye basanzeemu nga batikinga obululu ennyumba emu abaddemu ne Igeme Nabeeta naye yabaddemu lwakuba yaganya okufuluma yasigadde mu nju omu n'abayayo be yabadde ava nabe Busoga Igeme Nabeeta naye yabadde mu nnyumba eyo ensi teyayagadde kuvayo nsi kumulaba nkiddamu Farida Nambi yabadde n'obululu 12 tannawezaako bululu 8 talina we yabujje kino nkibalalira beekaza bwekaza nga abasazi b'ebyayi ku kkubo teri agenda mu kooti kuwawe okujjako kutumalira obudde yensonga lwaki the same time ate bagenda mu kooti the same time ate balonkinze Sime Buganda taking over Buganda lwaki temusooka ne mukanda akalulu ke Kawempe akabalemye ate mugatugenda mu kooti kati kambawe ekibala ekituufu mukitegere bulungi nnyo buli omu njagala owulirize wano bulungi nnyo National Reverse Movement National Reverse Movement baba yasereze bisiyaga mujjukira bwe batandika okuteeka register zaabwe mu Buganda wonna nga baligestalinga ne baligestalinga mambo ka Maserengeta ne bagati NRM eina milioni yagambe eina milioni 2 ze yakawandiisa njagala munkwate bulungi mulize ebintu bino NRM ebadde eina register zekola obange ebadde updating register zayo countrywide yavayo ne government eina byo eina yamalo upgrading gundi membership yazo eina abalonzi oba abawagizi milioni zali 18 milioni mekali musoke mutwano figure ntufu wakati wa milioni 18 kwa 2 no zili milioni 2 zebagamba nti countrywide baina milioni 2 ezaabwe zibamaze okuwandiisa ez'abawagizi era abalonzi kati abasajja bano wammanga Salimu Uhuru owapiraawo Rosemary Seninde atakyalira nsiko Kiwanda Suubi Twadwongo Misa Kabanda Tofa Chofa Togabye amanya ago mugawulidde bude bulungi nnyo Salimu Uhuru owapiraawo Rosemary Seninde atakyalira nsiko Misa Kabanda Minister wa Kampala Kiwanda Suubi Twadwongo ne Chofa Togabye bagamba yo seriti bahabulwa lutabayisula mutabani wa karensi ya mizezide nsanga bisibinti yo mzeyi ekintu kiri mulala kantu akamaze dalwachi butwa upgradinga gundi registers of ya tuina abalonzi emitwalaga mu Kawempe North tuina walaga ejabalonzi yose inagamba viva